Nubian Lee ono nno ng'amanyiddwa nga Ali Bookings mu kibiina kya National Unity Platform yakolanga akwanaganya entertainment oba bannabitone abagwa mu kibiina kya National Unity Platform. Ono alagidde mukyala we amanyiddwa nga Muton okunnyuka ebyobufuzi. Amuwadde ekisanja kino okuba nga kye kisembayo ensonga z'ebyobufuzi abe nga azeesonyiwa. Kampala TV 256 gwena muganda wange ali Kampala TV nga gwe wasalawo amawulire gonna naddala agafa mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ogenda kuba ogafunira ddala wano ku channel yaffe ya Kampala TV 256. Wakola okusalawo okutuufu. Gwena abadde tannaba kuba ng'osubscribinga nja kusaba okusubscribinga okoone kadaawo akajja kuyamba bwe tuba nga tulina eggulire lye tuwaniseeyo ofune notification. Ate gwe nkusaba okusharinga eddoboozi lino lituukire ddala wala ate n'okukomentinga kulungi olw'ensonga nti tuba tutambulira ddala wamu n'endowooza yaffe. Nubian Lee ono nno nga bangi oba ng'amannya g'amatuufu ye Ali Bookings. Ono nno ng'amanyiddwa nnyo okubeera ku lusegere lwa Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine era nga bano abamukwano okumala ebbanga ddene nga bazze bayimba ennyimba ez'enjawulo nga baziyimbira wamu. Wabula amawulire agongedde okuvaayo gakitegeezezza nga omwami ono yategeezezza mukyala we n'amugamba nti ekisanja kino we kiggweerako omukyala annyuke ebyobufuzi. Ojja kujjukira nti Nubian Lee kino nno kigenza okuggyawo okugamba mukyala we amanyiddwa nga Muton Shiko okuba nga addako ebbali olw'ensonga nti ye alaba ebyobufuzi bino gye bigenda mu maaso tebyandibadde birungi oba tebigenda kubeera birungi nnyo y'ensonga okusalawo amusabe addeko ebbali asobole okuba nga akwasaganya ensonga za famire akwoteeka ne bizinesi ezimanyiddwa nga eza famire. Kino nno kiddiridde Nubian Lee okufuna okusuubizibwa naddala okuva eri mukwano gwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nno nga yamusuubiza okumuwa obuwagizi bwe bwonna amusimba emabega ku kifo ekya mmeeya wa Nakawa. Ojja kujjukira nti Nubian Lee yayagala okwesimbawo ku kifo ky'obwa mmeeya obw'e Nakawa kino ekituddemu mmeeya Mugambe naddala wali side z'e Nakawa. Oyoyo ono nno nga yasikira bali mwezo kati omubaka wa Parliament. Naye Kyagulanyi yasuubiza Nubian Lee okuba nga agenda kumubeera mabega mu nteekateeka ze zonna ez'okubeera mmeeya w'e Nakawa. Ojja kujjukira nti mu kalulu aka 2021 Nubian Lee yalina enteekateeka ezijja okwesimbawo ku kifo kino naye olw'ensonga nti Nubian Lee yali omu naddala ku ttiimu eyakwatibwa ku kizinga e Kalangala. Ono nno yasubwa omukisa okuba nga ajja okwesimbawo ku kifo kino. Kino nno ne kiwa omwagaanya Paul Mugambe kati mmeeya w'e Nakawa. Naye ku mulundi guno Kyagulanyi yasuubiza mukwano gwono Nubian Lee okuba nga ajja kumuwa obuwagizi bwonna bwe yeetaaga okuba nga afuna ekifo kino eky'obwa mmeeya. Ojja kujjukira nti mukyala wa Nubian Lee amanyiddwa nga Muton Shiko. Ono nno kati essaawa eno yamyuka mmeeya w'e Nakawa oba yamyuka Paul Mugambe wali ku division e Nakawa nga kino nno kyaddirira oluvannyuma lw'omukyalo ono okuwangula obwa kansala mu Nakawa. Kati nno Mugambe yavaayo n'amuwa eky'obumyuka bwe wali ku division e Nakawa. Naye amawulire gazze gatambula era gazze gategeezebwa ng'omukyalo ono naye waabadde n'enteekateeka ezijja okwesimbawo ku kifo eky'obwa mmeeya era nga okusinziira ku nsonda enneekusifu okuvaako wali mu kibiina kya National Unity Platform zibadde zitegeeza nti omukyalo ono abadde akola buli ekisoboka okulaba nga akalulu akajja yeesimbawo ku kifo eky'obwa mmeeya bw'e Nakawa. Wabula amawulire gongedde okukitegeeza
nti omukyala ono asabiddwa omwami we okubanga addako ebbali ensonga z'ebyobufuzi okusobola okubeera nga asoboka okuba nga azeebalama. Ojja kujjukira nti Nubian Li ono okuvaayo n'ategeeza oba n'asaba Kyagulanyi okuba nga amuwa obuwagizi bwonna. Kino nno kiddiridde olw'okuba nti yamiisinga akalulu ka 2021 nga ku mulundi guno alina obwesigwa bwonna nti ajja kusobola okuba nga awangula ekifo ekyo singa tiketi ya ekibiina kya National Unity Platform enaabeera nga emuweereza. Wabula amawulire gano oluvannyuma lw'olwaleero okuvaayo gano nno gongedde okubaako abantu be gakanze ne gategeeza nti Nubian Li tayinza kuvaayo naddala omukyala abadde agundidde mu byobufuzi okuba nga amusaba addeko ebbali. Wabula kino Nubian Li akyesigamiriza ddala ku mukyala wa mukwano gwe Barbie Kyagulanyi olw'ensonga nti era amawulire gongedde okulaga nti akalulu akawedde Barbie yali mweteefuteefu okuvaayo okwesimba ku kifo ky'obubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Wakiso. Wabula Kyagulanyi yavaayo n'amutegeeza nti ensonga z'ebyobufuzi ezo asobole okuba nga azireka, asobole okuba nga akwasaganya ebintu ebirala. Kati nno ne kino Nubian Li kye yasinziddeko naye n'ategeeza omukyala okuba nga adda ebbali ye asobole okuba nga ayingira ebyobufuzi, asobole okuba nga naye abitwazatwaza. Wabula kijja kujjukirwa nti sipiika wa division y'e Nakawa amanyiddwa nga Godfrey Luyombya ono nno naye abadde atunuulidde nnyo ekifo kino eky'obwammeeya era nga naye azze akola enteekateeka okuba nga ajja yeesimbe naddala ku mukama we wali mu kalulu akagenda okujja aka 2026. Wabula Luyombya ono yategeezeddwa nti asigale ku kifo eky'obwakansala nga singa Nubian Li anaaba awangudde ekifo ky'obwammeeya wali ku division ey'e Nakawa, ono nno ajja kuba mweteefuteefu okuba nga amuwa ekifo ky'obumyuka naddala obwammeeya wali ku division y'e Nakawa. So ge amawulire agavaayo nga gategeezeza nga Nubian Li bw'asabye omukyala addeko ebbali ate ye n'asuubizibwa mukwano gwe Robert Kyagulanyi okuba nga agenda kuba nga aweebwa tiketi ey'ekibiina kya National Unity Platform okwesimbawo ku kifo ky'obwammeeya bw'e Nakawa. Kankwagalize muganange ekiro ekirungi, gwe n'atanaba kuba nga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga, okulayikinga ate era n'okusharinga.